egamba where have I gone wrong and what should I put right. That is the end of my year. Where have I gone wrong and what should I put right. Wa wesatambudde bulungi era wa wensoobye mu kutambula ne wa wenina okunyinyiitiza oba wenina okutereeza. Tetwagala kutukusange omwaka guno ogwedde ng'obadde wagamba nze emitwalo etaano teginneekubya. Emitwalo etaano kikola ki? Twagala okugamba omwaka ogujja ti emitwalo abiri tegekola ki? Teganneekubya. Eno ye Magala TV. Okumanya we kutandikira. Tuli mu kiseera kya bikujjuko tuyingira mwaka mupya. Christmas yawedde n'ebirala birungi ebikyakola ki? Ebikyajja kino kiraba ku bakyala n'abaana bakuza birthday te ku makulu olunaku. Kitegeeza omuntu aba akyegomba okukula n'okuwangaala. So message gye njagala okuwa ey'omwaka ey'abantu bonna bannakampala. One, obulamu bwammwe mubukuume nga bwe mukuuma amannyo nga mugasenya n'amaaso gajjamu obujonjo. Obulamu tebugenda kukoma ku New Year's, obulamu tebugenda kukoma ku tebwakomye Christmas. Era omuntu yatunze ennyumba ye ayite bulungi mu Christmas, ennyumba endala ekyamwagala kuba tagenda sula bweru. Naye ensonga ziri bwe ziti. Safety precautions omuzungu agiyita. Olina okubeera nga ensi gy'olimu n'ewantu w'oli mwemanya mmwe abaliwo n'omanya buli omu kyayagala nti ono kikyakimye ku kyalo n'ate ku kyalo nga tavaawo. So nkubiriza bannayuganda mwenna nga tugenda mu nnaku zino nga tuyingira New Year's omwaka guweddeko. Bw'oba ova waka ng'ogenda mu bikujjuko making sure nti wakoggalawo. Bw'oba toggaddeewo era olekawo omuntu akola ki? Akuumawo. Abalina embwa mufune omukisa mubereke nga muzitaddeko. Ekyokulala mufune security lights ku mayumba ki gammwe. Abantu buli omu alina ebyo byakola ki byayagala. Ensonga endala nagambye abadriver don't overspeed. Speed mugira obubenje bujja mu side zirwa zino abashiriku ne bagamba mbu omwaka gugenda n'ebyago. Teri mwaka gugenda n'ebyago kujja Katonda kiyagera nga kyaki era Katonda akigera ku oyo yeebase. So muvuge bulungi abapaasi nataddewo etteeka ne mpagamba njagala badriver babiri abalongo luutu nti ono waako omulala akole ki avuge. Njagala reflectors ku buli driver tumanye ruutu namba eno reflector ebadde namba bwetya mwabagenda mu bus mu paaka mu making sure nti omugugu gwo ogwetekera mu moloka munda. Abalala mu making sure nti ticket togiguze ku street. Ne abantu balinnya basi ne bamutambuza mpaka Masaka ne bamusaba ticket nga ba photocopying kuva ku NASA. Paka logiscanning nga tekola ki teitamu. Aba security nabagambye mbere as soft as you can. Sagala kuyola abantu bali innocent mu season eno kuba tumanya abantu bagenda kutambula. Mubakume makubo gaabwe nga batambula Museveni yateekawo eddimbi. Era mu making sure nti baddeyo gye bakola ki? Neggwe poliisi wajjawo ekigamba nti buli atambula mubbi. Asiwe tukole emirimu eki egyaffe nti oteeberezebwa. Okuteeberezebwa okutuleetedde ebizibu by'amaanyi ku bannayuganda. Abantu bakoseddwa mu kigambo kukola ki? Kuteeberezebwa. Omulimu ogutuweesa ssente President Museveni ffe kusula bweru nze akulira ebyokwerinda. Kusula bweru nze sisula bweru kuva wiiki eri bbiri mabega Christmas ekyajja nsula mu Kampala muno. Ndabe ebikola ki? Ebitambula. Njagala kwebaza omwaka guno mugwako abaana ba ghetto. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo abaana ba ghetto. Mwebale nnyo. Ensi yali yatugamba nti ffe mwebabye abasembayo. Ne kati mwaswazizza abantu, temwokyezza bipiira, temulira abantu be mubbye, temulira abantu be mukubye. Shame upon those people abalowooza nti temulira magezi. Era neebaza fatinda ya ghetto structure yonna ekulira General Damulira nti webale kushapinga abaana bano na mindset change yaabwe. Nze nsuubira buli muntu yandibadde yeetaaga kumukwatibwako. Ensonga endala enkulu gye ndaba ebikujjuko bino ebya New Year's tebikuleka ng'oli mu wuulu. Abasajja bafuluma ebweru ne badigidda n'abakyala neerabira n'okudda ewaki awaka. Agenda okudda ewaka ssebo nisendedde nga wakati yaliseewo n'ava n'asesema ekifu ky'enkoko. Can you imagine omusajja n'agamba amannya bonze ebbugga linvudde Mukama naye ate ono asesema ki? Era omusakazi agamba kandekewo bino bukyafu bwalese mpaka wadde engulu. Temwewale nnyo bafuka Mukama nti munywedde n'ogegeyira. Kibi nnyo kubanga ekipunwa omwenge ogwo ogw'amaanyi ate musolo gwa mukyala. Atayina kusitamako luki. So ebintu ebityo mbibagamba kuba mulina biwulira nga RCC bikola ki? Bibagamba abamu tebajja byogera. So toba victim y'okufuka Mukama nti olw'okuba oyingira mwaka muki mupya. Yingira omwaka omupya ng'ebiyungu bye bikola. Aba boda mbaagala nnyo. N'aba boda abayisaako stadi kukola waffe eyo sente wa musolo. Sente zo zoyonoona ssebo. Third party ejoyina ku boda
yewe nyini je tujja ko omusolo okole ki kati okolobola ki okolobola scholars ataddemu era tugambe nti financial yejja ne budget akola ki mwali so nze ndaba ze ensonga z'omwaka omupya abavubuka sirimu akyaliwo sirimu government president Museveni yamweweza buki protect yourself era beera kubanga tulina T of sirimu tisi wa sirimu ava ku trust ava ku expenditure na birowoozo bimpi kutamiira onywa chupa ya bia esooka omukazi omulaba nga mulungimu ey'okusola ekulaga nga mulungi nnyo ey'okulera bamalayika kakati omusawo akebedde omusawo essaawa ezo ekiro yaani era abavubuka mulimire kubirabeera bafu bannange ne bu strip buno bagula buka strip kofumita omwana n'oteeka ku kakiti n'okebera omwana nakweka kulema okubeera mu moloka Katonda akwadde moloka enywa amafuta na buli kimu mugule mu kiti mbeere nabo abatasobola kwebeera mukebere ku abantu abalwadde banyirira nnyo kubanga sirimu takyalabika mu bantu sirimu yo gavumenti yamukola ki yammalawo kyensembya nakyo buli omwagulo nga gugwa buli omu akyalina muzadde we nze simulina buli omu ajjukire ku muzadde we nga tunakkiriza ku celebratinga na malaya yo tunakkiriza ku celebratinga na girlfriend wo tunakkiriza mukyalawo waliwo omukyala Allah gwe yayisizaamu gwe okubeera ku nsi waliwo omwami Allah gwe yayisizaamu gwe okubeera ku ki tucelebratingeko n'abantu baffe mu famire nga tutandika n'abazadde baffe nga tukka wansi eri abaana baffe abaana babeerewo enjawulo wakati w'okuba nti oyingira omwaka nga takola ki taliiwo ensonga endala ebivulu byonna ebigenda okubeera endongo nawe egenda okuba muteka kuba nga mulina olukusa era nebbaala ezitali sound proof twaziganye abantu mu nnaku zino bakola amabaala ku byalo tekigenda kukkirizibwa twagala sound proof discos fireworks zonna okubibwa wonna we zigenda okubibwa tugenda kumakinga sure nti fireworks weekubira olina olukusa okuva kwaki oza okuba fireworks omusajja omukazi kafe otubuulira tebagenda kuba fireworks tuziranga ku leediyo ekifo ekigenda kubibwamu nekino kigenda kukola ki so omulwadde wa pressure awulira nga bakubye taliita sasi naye omusajja okuba fireworks etukira nga tujja omulambo eri ez'abakadde weeziri era gwe oli mwavu gwe gwani lwaki gwe weepena okufuna aliyingirako wano tisijjakwa gondiyingirako wano saagalawo gondiyingira weepena bwepenyi gwe bwavu bwe wasikira so njagala omwaka ogujja buli yasikira obwavu abuzeewa jjajjaawe ngenda kukola ekikwekweto omwaka ogujja nga buli mwavu gwensanga mukwata kubanga Museveni ye yakoze poverty eradication eri proper n'ageza n'atugamba nti saagala ku mwavu katale londi efulumye leero mugironkize mbaddewo emyoga mugimanyi PDM weeri kibannaye tukole kituleke ki Allah wangaza President Museveni tukusaba Katonda waffe yenna yeesimbye President Museveni musumagize abongoote agenda ozuuka nga yayiseewo nadda